Anyway, mwasibye mutyaba mikwano kaso mwasiye bulungi obulamu bugamba ki. Amanya Joseph Bera ulala okuva ku JR Film Studios ku YouTube wamu ne wano ko page. Olunaku lwa leero nzize ate n'ekipyamuko. Nga bwe nabagamba nti nze promotinga music talent z'abaana bangi filimu comedy biki nange yindira mu ndaye bimumbikola. Mbadde ni mukuzungazunga olunaku lwa ninga abane kamba ka interview ka kwa kanyumide nsanza abazanyi mbadde ndude baza kusangaza abazanyi nga abazanyi bazanyi abasanyufu baseka bakola batya buli mwafa yo ku munne ninga abane kamba ka interview ka mulabe ku bazanyi bamwe abapya batandise okuleta ekizu bakitaddemu amaanyi bogereko gye muli ogenda okola filmu yogaye mutufuno wamana mulabako amenjuga jayogera mu amana okola no abazanyola mutufu kyekyo kwegamba solo kwa tunyimiro kintu kino mbaletedde omukyala musanza azannyanga n'abakyala mu filimu era twagatumanye kiki kyamuleta mu filimu era yeerabawa yeegombani era lwaki ali mu filimu byonna ng'era tubibuzo tumubuuza nawa nabayetaaza okuba batumuzza ojagenda mu komenti nawe amwe anyway n'abakyala waffe kajje atubuulire nate jangu n'abakyala obuze ku bawagizi bammwe eba ne mulabe ekyana ky'abandi mulabe ekyana ky'abandi yawuya nina abakyala tunakwogera nnyo bingi olyaki emmere ya bulijjo onyirira ekitiibwa kya Mukama nina bwe muli kimanyi kyonyirira bakiŋŋamba anyway kansibe muli fayini n'abakyala bamulabye agenda kweyanjula gye muli mbasaba nga tanaba kwogera bw'oba olabye interview y'omwana w'omunayuganda wano nga muzanyi wa filimu oba muyimbi nga yenna atandika butandisi kuba bali olwedde baatuuka dda gye balaga bongerako bwongezi naye bano ate babeetaaga sheyalinga video n'omulala bambi asobole okuba ng'ajongerayo atuuke gy'alaga soka obuze ku bantu bannanga abalabi ba firimu zaffe ndi musanyufu okwogerako gye muli era mwebale nnyo mbeebaza ne ssekwebaza obutamenya kinnoomu kuba sisobola bamalayo naye mwebale nnyo kuwakinga firimu zaffe mwebale nnyo twagala bannange bwe mutali tetubeerawo mwebale nnyo mwebalire ddala bamikwano ne mwerekereza kaddata abaka wifi nga temwesise namu bannange n'essanyu lyennina sina bwe ndibalaga lyamukiwagonze ddala amanya namayanja sise amayanja sikuzi basise beddira bannamayanja beddiraki bannamayanja abamu beddira mutima abalala ne beddira emmamba nga amazzi banywa kati gwogwawa mu mmamba bangawa bemamba mubabalalu abakitaputa bwe bakitaputa obubi kati omuntu bwatyo bamuyita nti abeera active bagezi akayita abakyala waffe mu firimu eno sooka ombuulire kiki ekyakusikiriza ogamba nti nyingira mu muvi era oyingira ddi mu muvi nayingira mu muvi okusookera ddala ekyansikiriza bakiyita kitone kikusika kyokka gamba ekitone kikusika nekikusika oyinza n'okubeerawo n'ogamba kati bw'olabako ne ku bazannyi abazannyi obulungi n'ogamba naye nange nsobola okukikola ababikola bo babayita baani bo bavaawa bo babazaala bazannya okitegedde n'ogamba I can make it omanyi bw'oba ozannya firimu gwe zannya nga alowooza nti obwenkya teruliiyo olinga agamba nti kanzanye efe lumu leero kiroba kiggwa kiggwe wegomba ani mu muvi muno bangi nnyo ani akusingira kotoga batema omuzannyi eyasingira ddala okunsanyusa bamuyitanga Jamila Kalungi bambi omwala oyo yanzanyiranga bulungi n'abatanzi n'abalala bangi lwaki tunagenda lwaki mwogera nnyo ku n'abatanzi buli muwala ajja teeka okuga ku n'abatanzi n'abatanzi ne Jamila abo bankolera nnyo n'abatanzi yazannya bulungi atula bulungi mu kalakita atula bulungi mu kalakita n'olabira ddala nga weewaawo kakati nga oyo tuvuddeyo oli mufumbo ndi mufumbo baawulira ebintu binaabikiriza bino bawange oba oli awo teyali byagadde naye okusookera ddala bawange mukwano gwange kikulu nnyo bbaawo okubeera mukwano gwo akutegeera nnyo
kitegeza yakugamba kati tugeze wabanga mukwano gwo bwalaba nga muzanyi firimu olina gwokiisinze kimwisa bo era akimanyi okomye ku kiisi alibemwakalinga kweri okakasa otyambulaye anti kati firimu taito ya firimu kyeki handi firimu tuzanya bulamu bwa bulijjo firimu tuzanya bulamu bwa bulijjo ate firimu bagamba bwe bulimba obwenkanankana amazima naye nga ate waliyo obulimba obwenkanankana era n'obulimba eyo nze bwange bulimba bwenkana amazima so kitegeeza just bulimba era kasaba ateekamu kigambo bulimba azina abakyala weerabawa otufunzafunza ku budde neeraba wala ddala kubanga bw'olaba ebbanga we tukikwatidde ne we tutuuse nze nina essuubi kubanga n'abali ewala basooka bagala bamala kwavula ne balyoka batambula gasooka kwakugira ne gaalulwa kaakati essuubi nina ddene nnyo kugamba olabira ddala nti gwe woolyo olaba kikwasiza maanyi bwe mba ŋŋenda mu tawuni Kampala ndi wandege yaawo bitaala awo kitegeeza siri wala kale kitegeeza nti kati saawa zino kusinzira bwola wakola firimu meka firimu nina nnyingi mukko ninayo firimu gye bayita nazanyako muntu nnunsi nga Ssenga wa Benja nenzanyako mu Conrad Movies kati ne mu Niko firimu zindi wano Niko firimu zeyo njiwulira nnyo ennaku zino efuuse ekizimukwata ekifaananyi ya tabbu ekifaananyi kyayo tekinnabavuganyizibwako mu firimu zonna empya eziri kati wemba ŋŋenzeeyo si muzibu nnyo ng'abantu abakola obulungi awo beeraga is a very simple man wangi nnyo bw'okola naye toyoya kukola na mulala n'abakyala nga tugenda kusiibula okiririza mu bwamalaaya ntya oba nze atakutegedde kale okiririza mu bakazi okubanga beetunda omukyala ayeetunda sibukkiririzaamu naye ate era sibuwakanya nnyo buli muntu akola ensonga ekintu olw'ensonga ekimukozesa bw'oba otudde n'oli eyeetunda naye n'akubuulira lwaki yeetunda oyinza obutagumusalira n'abakyala okkiriza omusajja okuba nga agula malaaya omusajja okuba nga agula malaaya sikiwagira ate sikiwakanya kubanga omusajja oyo agula malaaya eyo olw'okubanga malaaya egenze gye yeetundira tasobola gigula nga teyagenzeeyo kitegeeza buli omu alina issues ze n'abakyala kyekyawula ku mukazi ateetunda n'ayeetunda omukyala ateetunda n'ayeetunda omukyala ateetunda nga si mufumbo nga mufumbo byonna omukyala eyeetunda ekimwawulako nti olunaku lumu asobola okukozesa abantu bangi ekitali ku mukyala ateetunda akozesa oyo gwayagala naye ate oli tayagala gwayagala n'abakyala ekiba ikomenti zigenda nkubuza ekibuzo ekirala wali weetunzeeko nedda ssebo seetundanga n'abakyala nakubuza ekibuzo ekirala wali ogenzeko wa boyfriend wo of course yes era kusindikiddeko transport wamutwala bati wamutwala bw'aba yamutaddeko nga simumusabye mumutwala ekyokubiri bw'oba nga omaliza okuva ewaka wasse batakuwa nga boyfriend wo asobola okuwa oba obutakuwa bali bazikwaliko olwositola batozitwala amako nali nzitutteko kati olina njawulo ki neyeetunda oba teweetunze eyeetunda enjawulo y'ono nzitwala olw'okuba mwagala kyokka oli mwagalako ssente simwagala n'abakyala zikiza mule ekintu ekigamba nti mwena mwetunda kuba kyeweda nkibuuza buli omu kubanga bw'ojja ewaka nkuwa transport ne malaya mugula kuba malaya muwe 15,000 n'azikuwala era nekuwa omutwala gwa transport n'ogutwala mba sikuguze nze gwe kati boyfriend wange mba n'essuubi nti enkya ojja fuuka taata w'abaana bange naye oli tekiri kati ate ze gw'olinamu essuubi ky'osaba transport n'ez'okukuwa ng'ogenda ekyo kindaga nti ne bwe naaba ntudde mu bufumbo bw'olina management gy'osobola okukola ku bulamu bwange kino ekibuuzo kikalubye ngenda kitwala paaka emyaka egijja njala osiibula abantu bagambeyo akalowoozo kaakati bannange mwebale nnyo byonna nga bwe natandise n'okubeebaza era bwe mbasiibula ate era nga mbalekera n'akalowoozo kano
nti bannange bino ebintu bya mbeera ya bulijjo bw'oba owulira ng'ekitone ky'okiyina tokituulira vaayo noonya wonna wonna w'owulirira nti wano wensobola okuyitawo okugenda expressinga ekitone kyange ewali ki kubanga muli kyowulira n'okituulira kikunyiga tofa na kitone tolwanyisa mazima akatalekeka bannange mwebale tuwakinga olw'ensonga ffe wano binnayuganda byali tebitunda naye kati buli muntu afaayo okulaba binnayuganda jjukira edda nga bamanyi binigeria simanyi biki naye bannange kati balabira ddala ebinayuganda olw'ensonga nti naffe kennyini twakyusaamukko kuki kuwaaka naye kati mutulabira ddala era tuli basanyufu nnyo olw'ensonga tosasanga mu nigeria ng'asooseeyo kinnayuganda naye ate ffe wano twasoosangayo ate kinigeria naye kati bikyuseemu bannange weba tugguse kirabika tulina gye tulaga so tubeebaza nnyo ku lwekyo bannange tweyanzeege webale kujja eno GR Film Studios ku page YouTube bana embeegayiridde n'abakyala nga wabagambye musheyalinge mulayikinge ate mukomentinge era n'ensobi zaabwe bannayuganda zitukola muzitugambe tukyuse webale kujja naawe webale nnyo webalire ddala ku nkyasa naye nga byolya oleeterako enkya amina teyanza thank you so much kakati bannange mbasiibudde ngenda kudda enkya n'abazannyi abalala kuba bakyali bangi nga we nabagambye Joseph Bera bulijjo sawa ntemi gye tugenze bagenda kuzannya era ngira bakwatirawo akantu mugenda kukalaba akamwakalabye edda mbasaba mulayikinge mukomentinge ate musheyalinge tupostinga abaana b'Abannayuganda abaana baffe tubawanike bateke mu kiti ekirala ate kibeetaaga okufuna mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala